ko bwa kigambo kyo ekimu oyinza oga nti show yasaze ya mu kigambo ekimu Awile Masaka teyakoze show yasaze. Awo tutandikidde pana eno nali nayo luli mwagiraba so sibapya ku mukutu guno bakomyewo neera tubeeko ensonga zetutangaaza oba oli awo tujjemu n'ekyokuyiga naddala ku mulamwa gwendeesa olunaku olwaleero. Show eya Awilo Longomba etwaliwanira by the way nga tumaliriza bw'obanga olaba vidiyo eno paka gye yaggweera twali wano netujoogerako omukulu n'abayita yani tulanga era kubanga y'omu ku baali ba organizers of course nga Charles Promotions wogitegeera ebivulu byonna ebibeera naddala mu bendobendo ly'Ebuddu Masaka yonna ebisinga abaamu n'omukono so neeno show yagiinamu omukono era of course negenda nga yagenza wabaddeyo mwabirabye nammwe abataabaddeyo Fit Media erina byegenze ebalaga so tugenda kubeera nga tujoogerako mpola mpola abantu bano bambuulire show bagirabye batya byakuyiga ki ebirimu tubeere nga tugenda mu maaso nze Fiiki nga bulijjo Sebu weyanjula obabuuzeeko Charles Promotions erinnya Sebu manya nze Robike Selector mpozi Ssaabasajja yabana amanya erinnya nze Robike Selector Centenary Radio bebaza nnyo okulaba Fit Media n'okubeera nga mujagala okubeera nga mugibeezezaawo okuba singa temuliwo nga mugiwa kingunu singa yagwadda singa takyanoonya content ne kati engeri nti gye muli mutulaba amiina nnyo kale bingi ebyabaddewo ku show ya Awilo twabadde ku Lastron awo simanyi nina ekintu kyesaategedde ku show of course abategesi bakoze endowooza bo kyebabadde basuubira nti kyekituufu however nga sinnawa ekyange nja kiwa wali nga tumaliriza kasooka omukisango bwe mmwe Charles nga sinnaba kukwata nti kino na kino na kino na kino okutwaliza awamu gwe show wagirabye otya? Show yatambudde bulungi ekisooka nti abayimbi abalangibwa bonna babaddewo bayimbye ekirala embeera y'obudde yabadde nnungi mukama gitusobozesa okulabika nga tewabadde enkuba omulogo wammwe yakoze Katonda yakoze ate Awilo Longomba omumanyi naye yasabye Sarah nino kubajjukira nga teyabadde nga bayimbi nti abala nti olunaku lwenyini olina okupafominga lwe yazze yajjanga bukyali nedrive n'atuyita mu Masaka eza Katonda n'amuwa omukisa okulabika nga enkuba tekola ki tetataaganya sheeyo ekirala nti abantu bazze ku show Robbie show yabadde etya okutwaliza awamu mu bigambo okutwaliza awamu teyabadde mu bulimba buno obulimba obulabika wabula yabaddemu obulimba obutalabika obulimba obulabika ntegeeza kubalanze gundi negundi negundi babaddewo ekyo kyeyo credit buli muyimbi yali ku poster yazze ya performance era buli yayingidde tewali abanja naye mwabaddemu obulimba obutalabika obulimba obwo nga bujja mu mbeera y'omuntu alowooza ennyo ku kintu ekiba kiriwo obudde obwo kati nganzi obulimba obusooka bwe nalabye kandandikire ku stage obulimba obusooka bwe nalabye nga tulindiridde omuyimbi ali international tulindiridde omuyimbi ow'amaanyi tulindiridde okujja okulaba performance ze bulungi nammwe muba mulina okuteekawo ku mbeera eraga nti ekintu kyanjawulo ku kya bulijjo kubanga abalaba show ya Awilo eyali mu Arua eyo yennyini stage eyaliyo yali esobola okuwa ekifaananyi nti muna ekintu kye batuleetedde no si kya bulijjo naye njagala okwogera n'abategesi abo nti Masaka yaffe twafuuka city tebatutwala nga bannakyalo show baginyoomye banyoomye ekitundu gye bazze ne bamala gakola be bakoze eki ne bakoze kyenkugambyeko nti obulimba obutakola ki
obutalabika kuba mu byonna byonna tewali gwe basuubiza stage y'amaanyi naye ate kino nze nganze ndowooza ko artist gwe baleese kyabadde kirina okulowoolezebwako kubanga omuntu yabadde eri nga performinga nga omanyi Laston we yakula ku stage tebataddewo kintu kyanjawulo okujjako amataala ate nga n'omuntu okulaba nga tebivaayo bulungi nga bwekyandibadde nga bazimbyewo stage bulungi nnyo buli kimu nekitambula nga otera okulaba stage ez'amaanyi agenze mu detail badde njagala just ompeeko katini nnyo mu bugambo obutinitini nga tetunaba kutunuulira kubanga njagala tudissectingkati kino kyenkugambye nti sho mbadde mayinza ontadde kakati njagala just ompe mu byonna picture nga bwewakirabye okoneko kino nakino kyafudde sheno okubeera successful oba kyalemeseza sheno wembadde njagala awuuka anti kakati obudde buno Masaka ngoze okutegekerayo n'oba ogenze kutegekerawa soka otunuulira abantu abali ku ground bakubuulire mu kubanga Masaka ebbanga limazeemu yadde omuyimbi w'amaanyi abadde international artist naye okugamba omuntu asasula VIP emitwalo 10 Masaka wano yabadde ya 10 ng'ogenda muwa akatebe nga kuliko akagoye VIP ordinary emitwalo 2 owuliriza bulungi ababaddeyo ku show lwakuba ngambye ate mbitemeeteme naye kati egenda kunsobera engeri y'okubitema naye mbadde nsaba buli kimu nkinyonnyole nga bwe kyali badde atisi kirina okuba abategesi bano balina okwebuuza ebintu bingi gyoza okutegekera oleeta muyimbi ki ogenda mumuteekawa owatuufu owanakola ki togenda kuddira muyimbi w'akadongo kamu ate omutwale mu club ambiance kitegedde togenda kuddira muyimbi bwati ate omutwale bwati kati kitegeeza oba olina okubuuza abantu abali ku ground nti kino kigenda kukola kitya ng'otandikira ddala ku kifo waja ogenda okutegeka sigezaako okugamba nti oba nkuba kifo oba ki ne just ngamba abategesi balina okwebuuza ku ground eyo gye babeera bazze okutegekera. So mu bigambo bye ebyawamu was the show successful or not? Show okusinziira ku muyimbi si we yabadde erina okuba bwetyo kyabuzeemu abantu okujjumbira Charles show mu bigambo bye wali preamble yo gy'owadde olaga nti show yabadde successful kyemwabadde musuubira okufunamu kyemwafunye okusinziira kuba nze Masaka njibaddemu era njiremu manya abawagizi baffe engeri gye bayingira mu show ez'enjawulo n'engeri gye bajjumbiramu okusinziira nga bwe kyemmanyi nti Masaka wano abawagizi abasinga mu Masaka twalookingiramu ekintu kiri eky'omutwalo buli show gyomanyi mu Masaka eba yaki yamutwalo n'okukka wansi kati bonoteeka show nga Masaka yamutwalo abantu bajja kola baki lwaki njogedde nti yavuddemu bulungi okusinziira ku mitwalo 2 gye Masaka show yabadde successful lowooza ku muyimbi atali waawano kyetugambe ekyo bwelowoozeza ku muyimbi owawano ne tuli ku muyimbi atali waawano omuntu nga yalibadde excited okujja okukola ki gwe twogerako nga n'oba nga otegese bulungi nga n'emitwalo 5 yadde ogamba tuli Masaka baba basoboloziwa oba okitegedde numbers ze mwafunye ze wadde osuubira oba zakusanyusizza numbers nze ngamba zezo wadde osuubira kakati katono nnyo twakava mu show eziwerako ku mitwalo egyo 2 Charles gyagamba naye nga bayimbi bawano nenze nkulayirira abasajja bafuna ssente ne bakubisa mu ssente mu bantu ababadde wali eggulu sigezaako okukuba show nti oba ki ne just ndi mu kulaga ebimu atisi bibandirowoozeza ate abaddeyo nina omulabi wange bamuyita Senkaali ali Dubai njagala omusigira ekifaananyi mwabaddemu bantu nga bameka VIP yabadde etya gayakasize eddala ekifaananyi ekituufu ekyabadde ku ebimu ku bitantambulidde bulungi nze nganze mpa nnyo ssente z'abantu ekitiibwa abategesi naddala bano ba event manager kati nga tugambe oba nga Charles mulina okulowooza ku muntu asasudde ssente ze sukkulumye ku ndala oba onfuna oli yayingidde n'emitwalo emeka 2 n'apangisaako akatebe oba kabadde ka 3 oba 2
nako bakasasulidde obutebo boyina okasasulira kati owa VIP babadde bagitadde maaso wano ku stage kati ng'ono asasudde akatebe bebaddako ene mabega ordinary siba kiri kati bano n'abadde mu tent gye babadde mu tent zabadde tebo kati naye yadde VIP awo nawo ngenda tuukawo kakati omuntu asasudde emitwalo 10 nga bamuwadde akatebe nga kuliko akagoye kanyiridde bulungi ye VIP kitegeeza amanyi agala okulaba ekyenjawulo sagala kuntaataaganya okusinga kuona aleese emitwalo emeka ndeese mukyala wange n'abantu bange wano tubeerewo nga tuli comfortable bulungi kuba okimanyi ne VIP ne security ebeera yanjawulo uzaatuuse essaawa zabaddenga oba mukaaga ne balaba nga mu VIP temulimu bantu bawera bano abasasudde 10 ne bayita aba ordinary bajje mukusooka babaleese nga aba VIP babawuddemukko wano naye nga omanyi nti oyisa abantu bangi ne batandika okugwa mu bano abasasudde 10 babadde baweramu nno nga babadde baweramu abantu nga 15 naye nalabye babaawula bali ne babasemeza sayidi emu abantu bateeka sayidi babawudde kuva wano na wano ng'ono atudde wano yasasudde 2 ow'e10 atudde wano ompuliriza kyo gye yagenze ekoma okugenda mu maaso nebeetabika nga gwe yasasudde 10 tolina kyo naye awiro yabagambye basembere ekisooka babadde wano okuva ne sitiimu mwekoma kyekyo kyenkugambye paka akatebe akasooka bwe katandikira bw'otegekanga sho owulira ebyo byonna bino olina obirowoozaako bali ffe ba ordinary ba 15 mutwalo bafunire wobateeka bakyacuke byabwe banyumirwe nene baana abasukulumi kasente kaabwe era funa wobasanga nabo bakola ki kubeera kimanyi bulungi baana ba VIP tebatera kuba na vibe wabayimbi maanyi kati gwe ddira stage gisse wano bali basse wali ebbali ne bano basse wano ebbali wa stage bali obawe ekyenjawulo ekibawula ku balala oteekewo embeera ey'enjawulo mu mbeera ya security ne wali twabadde awo ono azina ono agweno ono agira bwati asiyeera engala wasasudde 10 okujjawo okukakkana oli VIP okisegedde kati balina okulowooza ku mbeera eyabategesi n'ekirala ekya tebo kyensembyayo nabaddeko n'omu ku bakulu abasasudde tebo byonna byonna nga wowulira mbyogedde ate nga ordinary ali mu maaso ayimiridde asikiriza n'owa tebo okukola ki ekifo ekyo kitwabaddemu kyabadde kinene obadde osobola okugjawo paati n'oteekawo etenti yennyini egyo nalayo mega tenti n'otegekerawo abantu obulungi nnyo nga tewali abatataaganya yadde bayita mu maaso kuba waliwo abasajja bateekateeka obulungi nga ne bannamawulire balina siri mutegesi wa luvu naye kyembadde mmanyi nti tebo ebiseera ebisinga zezisooka ne wali ku mulyango kyekyo kyegambye nti bakoze kyanjawulo abatebo tebatera kuyimuka kuwa nnyo bantu vibe bayimbi at least funa wano ebbali wokola ki tewali abatataaganya teekawo embeera yabaddewo ekyemmanga teekawo embeera ekola ki emuleeterawo ekyenjawulo nti ye wanjawulo naye munaye wateba asasudde miliyoni ye ali wali awakinga bwati alaba omwana ali eri bano batunda nkoko bali eno bazigwamu bano batunda buno obuntu bwebagayagaya si bubi okutunda naye omuntu oyo asasudde miliyoni ye mulowoozeeko ne ku tebo biki byotaddeko oba okitegeera kubanga abantu abasinga balowooza nnyo ku kintu kya leero naye munnange nenkeero ojja kwagala okukola ki mwategese tebo mmeka era zabaddeko ziri mmeka eza occupyingiddwa ezabaddeko abantu tebo kale fiiki omanyi nowakubadde nti nyinza okugera nti ekyo kyatambudde bulungi nate waliwo n'ebintu bitwetaaga okulabuukirira naddala abategesi oba abaagala okutegeka international artist mukimu Masaka muno nze nali yagadde tulabuukirire bino omulundi okola ki omulundi oguddako kuba masaba kyamazetemutegekanga tebe nnyingi tubadde tuludde okufuna international artist mu Masaka muno kati tulina okulabuukirira nga munnange Rebecca kyayogedde nali sisu era omuntu yenna yatuyambyeko kwasaganya VIP yabazekafu kyekyamazima naffe twagenza okukiraba ffe ababaddeyo tulaba nti yabaze kifo temusobola kitereezaawo nnyini tuyinza kitereeza kuba oludde obuntu byadde twabyamaze dde okusetingibwa nti mega tent yabadde yamaze dde okuteekebwa saidi yawa yeri kati kugenda okulaba nti bali ate
bano baba basiikiriza bali abo muti mu VIP kutegeera twetaaga mutufu yaleetaze okukyusa nti VIP yali baddenga lusi be bakulembera ekino okuteeka mu maaso muwadana ate twageza okulaba nga ate bano bali bukola ki bayitaga bano babasiikiriza obwe buteebuuza Robi bwayogeddeko era Robike mu mutuufu ko yensonga era twetaaga okirabukira omulundi oguddako n'ekirala ekiringa ekyatukubye mu sheeno Masaka nga bwe tugimanyi era twetaaga mwenna banajja okutegeka tuyinza kungamba nti saawundi otuuka ssaawa 3 ez'ekiro nga bali mu gitesitinga butesitizi ate era nemala negaana okutegeera nga omanyi ebintu by'e Masaka bali abantu b'e Kampala banyooma nnyo Masaka ne sawundi z'e Masaka ne bazikuba nebaga tugende tuleete sawundi ez'e Kampala nendoza wabirabye e Kampala kye yatukoze yadisappointinze nnyo nnyo kankubuulire nti Masaka mwe nategekerawo ate sabadde zigenda okuwera ssaawa 10 nga sawundi yatandise okukola ki yatandise okwogera nowali wabirabye ssaawa 12 ssaawa 2 mwabadde idol busy maze ebbanga ddene nga mugitegeka naye nga you are doing nothing okitegeera mutuufu wambadde nga mutu updates WhatsApp wawonna TikTok nga tugoberera naye nga mwefudde abali busy naye nga temulina kimukola ogwokulanga twagukoze twalanze owulira naye omuntu yakola ku sound system omutuufu yatudisappointinze nnyo naye kati wali nga tumaliriza ku kyentula y'abantu ne congregation nga bwe yabadde lwaki mwategese obutebe bungi okusinga ku bantu ate obona ategeera otya ate obona oba osuubira kinene omuntu agambye nti bwe nzija mu interview eno nkibuuze obutebe bwasinze abantu obuki obungi era of course agambye abadde successful of course owoera okuteeka obutebe nga bungi n'okusinza ku kitwali tumanyi era okusinza ekyateekebwamu abantu bazzi omanyize kyetera era yensonga lwaki nkibuuzizza era ajja kiraba nga nkibuuzizza kubanga ye kyatera okulaba mu bivulu byabeeramu nti abantu bajja bwe bajjuza obutebe ne baleeta obulala kyoba olina okumanya nti wano mu Masaka wabula so si butebe kuba bungi kyoba olina okumanya nga ababutuulako kyoba olina okumanya nti lugogo y'e Masaka ye Laston okitegeera kati kyolina okumanya nti twali tutegese nti Laston okusinzira obunene bwayo Laston eyo okujjula egendamu abantu emitwalo egyo emitwalo 5 teba twategese obutebe emitwalo emeka obutebe emitwalo 3 ne tufuna abantu omutwalo gumu n'ekitundu kitegeeza namba mwafunye gwe ssebo kugambye ssebo twafunye abantu gumu kitundu zolaba naliko twajja abakulu abo we bajja mu conference bajja n'ensalawo eyaabwe bo nga basasi abategesi ne beerabira munnange nti waliwo ababeera eno ku gulawundi ng'asobola okubaako kyakola ki kyakuyamba ebyennanga byo kati mu press conference baba bayitanga mu like kiki baali bazze okubategeeza ekyo baali batunuulidde baali tebaagala magezi ga muntu yonna ku kyekyo ekyasalibwawo wabula baali batunuulidde okulanga okulanga amagezi olina gawa mu kulanga wabula towa nti naye wano akasente nga kangi naye wano nga mwakoze bwemuti okitegedde si bwe kyali tugamba okulinga okuwabulwa ebyo byali mwakuteeka mu kulanga era okulanga kwatambula era musuubira nti okulanga okulanga era singa tekwatambudde bulungi n'abo abantu tebandize so okulanga okuledi abantu baddeko kuba n'omuyimbi yakuba drive ngenda kuddako ku kintu kya wiro ku gundi ekintu ky'oku stage okwo waliwo konsati zetulaba e Kampala nga za muyimbi wawa bano abafu abawa netulaba tugambe konsati tugambe yalwakutaano netulaba nga embeera batandise okugissawo ku lwokusatu ebyuma bizze sound check ne bagikola ku lwokune kawungeezi buli kimu nekikola ki nekiggwa naye mutuufu natunuulidde kansoke ntunulire bino ebirungi byabaddemuko bati balimbe bantu naye ebibi bingi kati nebibika era tusaba omulundi okuddako bakitereezeemu kubanga nalabye omuntu ali eyo at least
yandize nga azze kulaba kyanjawulo ekirungi azze kulaba international artist screen wezigendako bwezivaako bweziti musajja aba ayimba microphone wagiweerera ennyo sound bwezikira bweddako ye sound kino gye bakozesezza sound bapangidde bupangirizi yeyo Kampala anti ono kyakugambye nti Masaka balina engeri gye bakyagirabamu balowozezza wano fesitulina soundbatikka ebyuma ne babijja Kampala paka eno naye singa oddira ku sound zetumanyi wano ezaffe eza wano zikka etubaani n'ogissa mu kifeeki Homeland newebeera Caritas sound yonna ate oba singa balese nawajjayo kubanga wajjayo togiwulira nti eyogedde neevaako naye ekyamazima nayogerako koko n'omunaaba bategesi balina access kubo ekibutu badde nkikomerera naye nga bajja mu ofiisi wano kumpa bulango business okulanga obwange badde ku marketing okitegeera nembabuuza sound kije mugenda okuleeta egenda okukobera awiro nti ayo Kampala ngamba tulinawo sound ennungi gamba mweze Masaka nammwe nedda okitegeera neŋŋamba naye kale kankole kyomanyi bo bajja nga basazeewo ekyabo olwedde naye singa bakkiriza sound z'e Masaka ne zibakolera nkulayirira singa bawa sound z'e Masaka shoti yali yalwa Sunday yalwa Sunday isi waligenza otuuka ku lw'omukaaga nga sound zamaze dde okusetingibwa okitegeera testing neekolebwa ne sound mutuku neewunyiza nnyo nekirala bandi kyeyakubye yo nga saabitegedde bakyuka nalabye buli artist yabadde n'abakubi be abakubidde gundi babadde balala Mayinja abakubidde Research balala byonna byatambudde bulungi awo ku stage bakubya kyabo bakikoze tewali kyabuzeemu awo naye kakati mu kusooka omuntu kati nga kushe yabaddewo nga tonaba nakufuna kifo jangu otuule n'abantu nga yatuyita mu conference nti kakati mu mbeera eno kino kiri kitya mu mbeera eno kino mulimu n'abategesi muno ab'amaanyi bakubira essimu beebuuzeeko obeebuuzeeko kubanga sijja kulimba yadde omukulu asiiga akazigo ekituufu kiri nti tekyaganye naye sho yabuzeemu ebyaddala mu bantu naye kyetubeebazaako tebalimbye omuntu eyabuzeeko mu kigambo kyo ekimu oyinza oga nti sho yasaze mu kigambo ekimu Awile Masaka teyakoze sho yasaze naye nga ensobi zabadde z'abategesi kyebuuza muyimbi kigwendeeta ngenda mumuteekawa era essaawa zino tebakwata masimu n'okukozesa abantu b'okugulawundi oba onfuna bali mu kuvuma buli kiramu ab'okugulawundi simanyi abategesi kakati singa omutegesi aba yafunye sente lwaki aba akuvuma gyempitiddeeyo kitegeeza teyakoze eki buli bwentukaaga ati ye mumu abadde mu sho yawire wakati kyekyagenze maki abategesi kyebatukola byebyo kyekyo ekyavuddemu naye nze ingamba ekyenjawulo okuba abategesi abali ebweru munyolo abategesi abali ebweru awero abadde bamutegese bebweru oba Masaka bali temutya baana temutya Masaka abantu baagala nnyo abayimba aba international naye kati kitulina okukola just kutereezaamu kulaba ku bano kiki ekyaganye then tukitereeze okitegeera kati tolenda kugamba nti ovuddeeyo nojja gwe noyagala tokola emirimu ng'oliwe Kampala tuukira abantu abali kuwebuzeeko kati okkiriza amagezi nga bakola ki naye yabakozesezza waliwo wetwalabidde Awile we yayanjulidde abantu bakoze nabo no bakuba bye bapafominga genda kuba n'abantu abali kuba nti stage erina kukola etya sawundi biri bitya era wadde malimukosi yabaddemu sinalabye anti n'ekirala wuliriza kakugamba ekintu kino kiri bwe kiti owulira era n'abayimbi bonna kobeere wawano ng'ogenda osuubira okukola concert e Masaka funa ku baana nabo bazzeemu ku maanyi nti omusajja yaleese esho naye naffe tugenda giganulwamu sawundi y'e Masaka sawundi Masaka n'amataala kuba byonna byonna gyebiri omutindo kyekyo
ba MC be Masaka bafuna abaana gye balina basobola okukola emirimu badijja bagenda okuba kwenda be Masaka nego yagadde n'abakubi b'ebivuga be Masaka buli kimu okijjeeri ab'ebivuga kiyinza okubeera ekizibu muko kubanga oba abayimbi n'omuyimbi yenna waliwo abasinga babeera n'abakubi baabwe nosobola okufuna bakakwende Masaka nebajja ne bakola ki just njagala okubagamba omuntu na 70% kubanga atubaawano ogitutte waabwe asatu gojjeeri ogitutte waabwe nabo bakole ki baganyulwemu naye gwe okuviira ddala kwatimba ebipande n'ova naye Kampala olaba ekyo kijja abantu nabo tekibawa maanyi kubanga ffe tubeera lusi mbifo ebyenjawulo olwebisanyukirwamu olukwata kazindalamu mutambuziza flyers ate wuliriza kyekugamba flyers bazigabako sente naye ate MC obusobola omuwa akasente ngaomusuubiza nti ogenda kukola ki ne yatimba ebipande yava Kampala ate yavaawo ani yabitimba kati no waliwo kati no gokyali ku ebyo waliwo olinga ne babawunsa abajja Kampala ngeno waliyo ne babawunsa abali kakati awo rating banalabyeko ku be Masaka kakati tuba tulina okukwatagana mu mbeera eyo omuntu wakuwa omulimu ku show kati nganzi oba gwogooti nawe kikuwa amaanyi okutambuza enjiri eyo kubanga ffe newe twava mu conference waliwo banange betwalina bane bagamba nze muze okukola eno MC omujje Kampala nze nange sheeyo kuki